nti Bujjingo yayokya Bible era n'avaayo ne yeewaana nnyo n'alangira ne muganda waffe n'agamba nti kaasuubire nti yali yeenenya. Muganda wange mukulu yeekolera lwaki abasumba b'ennaku zino bavudde ku nnono ey'okusumba emyoyo ey'okulyowa emyoyo ne batandika okuvaamu ebigambo ebityoboola kyokka nga omulimu gwabwe omukulu gwandibadde gwa kubudaabuda ndiga oba kwogerera ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa. Abasumba tebawedde munsa. Yes sir. Era abasumba tebalina buzibu. Yes sir. Muntu omu alina obuzibu individual. Yes sir. Alowooza nti ategeera nnyo okukira abasumba abalala. Yes sir. Oba kyatandika ddi ng'omulwanyirizi w'ekitabo kya Mukama nga bwe batugamba abasoma Bayibuli. Yes sir. Ate alina okwenenya olw'okugamba ku yakyokya. Yes sir. Omanyi ebiseera bino ennaku zino Bujjingo oyo awulira agezze nnyo. N'obuyinza wenjogerera essaawa eno alabika abukiza Mungu. Nti essaawa eno olabika okkirizibwa n'okuvuma Katonda oba okusooza Katonda n'otasooza Bujjingo. Tekyali kyakwogerera oba tekyali kya lugambo yadde ekyokkonjera nti Bujjingo yayokya Bayibuli ye ze yayita eza Sitaani naye ng'ezo Bayibuli ze yayokya mwe yayitira okulokoka. Ate era saagala Bujjingo addemu kulimba nsi nti Mukama ye yamuwangulira omusango ogwo. Bujjingo yasasulira omusango ogwo okuggwa. Omulamuzi Esther Nassambu eyali atuula ku kkooti awo e Nabweru, bw'aba mukazi ng'alina eddiini mu mutima, bw'aba mukazi ng'amanyi nti Katonda gy'ali, aveeyo ayogera amazima mu buntu oba omusango ogwo gwaggwa ne tulaga oludda. Era omubuuza Bujjingo ekuba omusango ogwo gwaggwa ng'ogamba waguwangula, bano be wawangula baakulirira ssente mmeka okwonoonera obudde oba okuttattana erinnya lyo. Njagala Bujjingo bw'aba agamba nti yawangula omusango gwa Bayibuli, atubuulire be yawangula baamulirira ssente mmeka omusango ogwo okuggwa. Omusango ogwo tegwawozesebwako mu kkooti. Njagala ekyo mukiyiga okuva n'olwaliro bannayuganda bannange. Omusango gwa Bujjingo gw'okwokya Bayibuli tegwawozesebwako mu kisenge kya kkooti oba mu woolo ya kkooti omuwozesebwa emisango emirala mu kkooti e Nabweru. Omulamuzi Esther Nassambu yakutwalanga mu kyembaazi ze n'ekigendererwa eky'obutaweebuula Bujjingo, eky'obutaswaza Bujjingo, kubanga ensonga ya Bayibuli yali so sensitive ebitagambika. Ensonga ya Bujjingo okwokya Bayibuli yali so sensitive ebitagambika, era omusango ogwo gwawozesebwa mu kyembaazi za mulamuzi Nassambu Esther, era omusango ogwo gwalimu omuwaabi yali Aloysius Matovu Junior. Simanyi oba omumanyi muganda wange oyo eyakolanga ng'afunye looya ow'obwereere akola obukozi ku lwa Katonda, ye bwe yamala okukonfaminga nti ono yekyezza Bayibuli n'afuna looya kanso wa Mmeri omugenzi, kati Mukama amwebase mirembe. Era nzijukira bulungi mu kkooti oyo omusajja yagamba zino Bayibuli si ntuufu. Kanso wa Mmeri n'akwata Bayibuli n'agiraga omulamuzi n'amugamba, Oweekitiibwa omulamuzi, kino ki? Nti Bayibuli. Kakati nga waliwo Bayibuli zino ze balayiriramu nga bakuba ebirayiro mu kkooti. Bamubuuza, kanso wa Mmeri abuuza omulamuzi, ate yo gy'okutte ki? Nti Bayibuli. Mpa enjawulo wakati wa Bayibuli yo n'eyange. Ng'omulamuzi naye yennyini atamaaso kyava agamba kiba kigaanye. Kakati gamba Bujjingo kino ki? Bujjingo agamba si buli ekiriko kava mbwebeera Bayibuli, si buli ekiriko kava nti Bayibuli tebeera Bayibuli. Ne bagamba Bujjingo
bikula kino kyotakakasa nti Bible otukonfirming owa Bible kubanga buli ekiri mu Bible okikola ki okimanyi bulungi era bw'omaliriza bw'oba ogamba nti eno si Bible then yotubuulire eno yavaawa ni yagiwandiika katabo kaani mu ba authors b'okola ki b'omanyi. Bujjingo yagaana okukwata ku Bible eyo era yuguyugu nga kwolwo okuwulira kuwedde okuwulira omusango kuwedde nga bongezaayo olunaku lw'ensala ya kkooti olunaku lw'okusala omusango. Omulamuzi Esther Nassambu njagala gy'oyogere ng'otya Katonda oba omusango gwa Bujjingo wagusala oba gwaggwa kubanga yayogera ebigambo bino. Ekisooka kya byonna bannange omusango guno gwetaaga mu high court oba mu kkooti ennene. Bewano eno community court ewozesa obusango bw'ettaka, ewozesa ababbi b'embuzi, ewozesa biki, ewozesa ababbi obululu mu kitundu kino bwe bityo. Neera n'awunzika ng'abagamba nti naye era nammwe temulina buyinza bulwanirira Bayibuli mugirwanirira mu kitiiki ng'abawandiisi baayo, nga ba edita baayo oba ng'abasaasaanya baayo. Omusango ngugobye muli baddembe okweyongerayo era teyagusala. Ngenda okuzuula okukinoonyerezaako ng'omulamuzi Esther Nassambu simanyi gye yadda kati omulamuzi Esther Nassambu yateekamu ensimbi yateekebwamu ensimbi obukadde 5 neyeebuuza nnimyewa Bujjingo ze yamuwa. Then eyagaba enguzi eri omulamuzi okusala amancholo okufutyanka Katonda atubulye ye Yesu gwasinzaawo enguzi oba akkiririza mu nguzi era tugambe yo omugabi w'enguzi sebo yagamba eyali alwanirira ekitabo kya Kristo oba ekya Mukama simanyi oba yafa yeenenya naye mbulwa lunaku ki omukulu Bujjingo Aloysius lwe yatandika okufuuka omusazi w'emisango mu maaso g'Omukama oba yo okufuuka miizaani kwe bapimira abakozi obulungi n'abakozi obubi, kwe bapimira alina okusonyiwa n'atalina kusonyiyibwa, kwe bapimira alina okwenenya n'atalina kwenenya. Naye nga ye Bujjingo simunenya bw'atyo, musajja wa kavuyo nnyo, musajja mukumpanya nnyo, musajja mubbi nnyo, musajja mutujju nnyo. Era bw'akugamba nti nva mu maaso duka otaase obulamu. Bujjingo asobola okufa ab'emitwe eminene nga tuliko n'emmandwa ku jjoba abataja biduduma. Naye kyonna asobola okukikola bw'alema okuttira mu masasi asobola okuttira mu ddogooyo. Buuza lwaki gw'ayagala okumanya Bujjingo omutuufu genda mu Ndeeba obuze Dr. Sserwadda. Pastor Sserwadda ng'ate era dokita yasobola okunnyonnyola Bujjingo omutuufu era Pastor Sserwadda abeerawo wano n'ali mulese ye n'akoleeza. Pastor Sserwadda abeerawo wano n'alirese ye n'akoleeza n'abennyonnyolera Bujjingo omutuufu yaani. Ng'omanyi ekyayawula Bujjingo ne Sserwadda. Era katwagala kuwulira nsonga eyo. Funa akatebe kalira yagala ebiyiika yabaasuna nze nsenvula mpola. Munnange Dr. Sserwadda oba Pastor Sserwadda ajja asabira omukazi essaala. Omukyala oyo bamuyita Grace afuna omulimu mu UN. Mukyala Grace bw'afuna omulimu mu UN ng'agenda mu Amerika eyo gye yakoleranga ebbanga naye era yamalanga akabanga ng'awuliziganya bulungi n'ani n'omusumba we yamusabira oba yamuyiwako amafuta. Kakati after 5 years omukyala oyo yadda akubira pastor amugamba pastor nina ekirabo kyo. Pastor yalowooza byebina ebirabo ebya bulijjo amugamba biweereze ku ssimu oba biweereze ku akawunti siweze. Namugamba njagala kulaba mu buntu musumba. Kyava amugamba ngenda ku holiday yange mu ggwanga lya Amerika era wookubidde nga sikyayinza kukola ki
kusazaamu naye kantuuke tuwuliziganye nkubuulira ekyokukola. Omusumba Sserwadda bw'atuuka mu holiday mu ggwanga lya Amerika yali waakumalayo omwezi gumu. Kyava amugamba genda ku kyata abasumba bakola ki? Ba junior pastors weebali. Mu ba junior pastors mwalimu omusumba Mutaawe, mwalimu n'omusumba Rozia Bujjingo. Musindikawo kyava amugamba obeesiga n'amugamba nga lwaki ennyumba ya Mukama mba ngiteekamu abantu be sisobola kukola ki? Kwesiga. Omukazi ng'agenda ku chachi mu Ndeeba nga awaayo omutwalo gwa $1 gutya gumu. Nkulayirira nga sityanze ntya Katonda Bujjingo aveeyo ayogera oba omutwalo gwa $1 yaguwa Dr. Sserwadda. Nkulayirira nga sityanze ntya Katonda wavaayamu nguladde okujja wano okunzita okufa emmotoka ejja enzite bwe mba mpaayiriza Bujjingo. Nfe nveewo bwe mba mpaayiriza Bujjingo. Bujjingo bwe baamuwa omutwalo gwa $1 ng'akasiimo kooli mwe yagenda mwe yagula ebyuma bye yatandikamu ekkanisa ye we yasookerawo ku Bati Valley. Omutwalo gwa $1 ogwo tegwakola ki? Tegwatuuka. Pastor omukyala addamu amukubira amugamba obubaka nze nabukoze ki? Musumba nabuwadde nti wabutuusizza nti kale kakati ye olw'okuba yali amanyi nti banaakola n'abaddu ba Mukama oba baweereza ba Yesu ti emize gy'obubbi obukumpanya obukenuzi tegibaliimu. Teyanonooza nti owange obuntu ebyo byatuuse. Ono mu kugula ebyuma yadda wano yeeteeketeeke asimbulewo lutya lumu kuba waliwo ebyali bikyabulaabulako. Omusumba bwadda asisinkana omukyala. Omukyala otyo kyava amugamba baakuwa bubaka bwenkana ki Musumba? N'agamba nze nasangawo byaweebwayo byonna ebyawamu naye saamanya gwe waleeta ki oli yaleeta ki? Omukyala ng'amugamba nawaayo omutwalo gwa $1 oba nasiga ensigo yange ya mutwalo gwa $1. Kakati ate omusumba nga ssente ze yasanzeewo teziwera yadde haafu omutwalo gwa $1. Ayita Bujjingo mu ofiisi ye, awo olutalo we rutandikira. Bujjingo kyava amugamba lwaki tonsasula mu ntuuyo zange nga kutuulirawo nnyo nga mbuulira ekigambo abantu ne bakuba engalo. Lwaki bw'oba ofuna 70% tompaako 30%? Njagala 30% ku buli saavisi gye nkola ki? Nti saavisi bwevaamu obukadde 100 njagalako obukadde 3. Alagira oli kyava amugamba buno buweereza si bya bizinesi ine ssente zenkuwa mba nkuwadde ng'omuweereza wa Mukama oliisa amaka g'ofuna amafuta g'emaawo okole biki n'ebirala naye wano toli ku musaala kuba nange siri ku maki ku musaala. Kyale gwe ng'ovuga emmoloka nnene wayali ku musaala bw'alina ennyumba ennungi bw'avuga emmoloka ennene nakulabira olutalo awo. Bujjingo omusumba yayinayo lankyawa saavisi omusumba omukulu Sserwadda nkulayirira yamusibira mu ofiisi. Njagala Bujjingo aveeyo ayogere mazima aswaze Katonda. Oba Bujjingo teyasibira omusumba Sserwadda mu ofiisi n'agenda n'abuulira lankyawe eyo kwolwo olunaku. Bw'abuulira lankyawe eyo kwolwo olunaku ssente ezaavaamu zonna Bujjingo yakuulita agenda ku Bati Valley mwe mwaza ebibala bya Kananirandi. Njogera mazima siteggwe ntya Katonda. Bwe mubuuza oba tamanyi ku mutwalo gwa $1 ogw'omukazi eyafuna omulimu mu UN nga Sserwadda yamusabidde. Omubuuzo oba tasibirangako Sserwadda mu ofiisi okitegeera. Era omubuuze olunaku lwe yasibira Sserwadda mu ofiisi oba si ye yatuula mu lankyawa amaganjo gonna agavaamu fe tugayita maganjo n'agakukumba olw'okuba yali yagula dde ebyuma mu mutwalo guli ogwa $1 n'agenda n'atandika ku Bati Valley House of Prayer Ministry. Bwe mubuuze njagala okutegeeza Bujjingo n'obwa Bujjingo bwo nze tongwa nkumanyi. Nze bampita towakulanga lutalo
olw'amayinja ng'olwokeza gye tuli nze nina kayumba kasubi sirina kyakufiirwa ate era nagambye bw'omanyanga nti emabega olinayo obugugu bwo totambalanga bantu ojja kufuna ebizibu bya bwereere abantu babeera ne Bwiino fe tulina Bwiino njagala omukakasa nti n'amaloboozi nga nyina agagaali awo ku gundi ku taati ewa Sserwadda mu Ndeeba ng'amusibidde mu office kubanga taati ya Sserwadda bagiwa yali mukulu yeekolera nga tonnagendeyo okimanyi nti nange Bujjingo yanfeerako $, nga tugula ettaka ly'e Kanani nange nafungisa $. naye wawaayo nange nalingayo ku bantu bawo kankubuulira ekyama ekirala oli ku lisiti ey'abaali bayeekedde ku Museveni bw'oba wawaayo ssente ku kkanisa eyo nkiddamu bw'oba wali okutte mu ndyanga oba mu nsawo yo n'owaayo ssente okuzimba ekkanisa eyo oli ku lisiti ey'abaagula ebyokulwanyisa ebiri mu kuyeekera Museveni tudde eno ekkanisa essaawa eno yeekeekebwamu bwekwekebwa. This is an advanced nsiko. Njagala osooke weebuuze butamusonda ssente za Kanani teziweranga. Nawulira naye amazima gali nti ssente zo tuzisonze. Roma yazimbibwa emyaka gyali 10,000 ntangazaamu awo. Siyinza kutegeera bulungi emyaka abali wana basinga buli lunaku wabaawo ekyeyongerako. Abantu bonna abasonza ssente okuzimba amakanisa ewa Kakande gwe bayita omufere Kakande yazimba bwe yasonda tegwawera na mwaka inaatera okuggwa. By the way ate ekyo nakiraba nako by the way nalabako ekizimbe era ali mu kuzimba kiraba. Ono Ssennyonga ali mu kuzimba buli lunaku ayongerako. Yiga Agustine gwe bayitanga omufere yaleka azimbye ekkanisa. Sserwadda yazimba n'okugaziya yagaziya. Omusumba wange omulungi ennyo gwe njagala Tomusembere ow'Emutundwe yazimba. Kayanja senta yazimba yandabirwamu era oyo nayita wakundalo z'amayinja. Emutundwe esobola okuwa amazima nti nange nagendayo nensabirayo omusajja yazimba kyaki. Eyo nange nsabirayo. Gwe sooka weebuuze ono ayagala kuzimba kanaala katuuka ku nsi katuuka ku kkulu gwe weebuuze lwaki tazimba. Luno nalukuwaako olw'emitwalo 45 ejja $, ejjamu we bakushira Tony Hotel mu kasenge akamu. Gwe buuza Alozias Bujjingo. Alozias Bujjingo bw'oba musajja vaayo weegaana emitwalo 45 ejja $, gye bakuweera mu kasenge akamu. Emitwalo 45 ejja $, singa tuzikonvatinga into Ugandan shillings olowooza zessene mbeka tezisima omusingi. Nze nabagamba waliwo oluusi olumu lwe njagala okuyamba ne ŋŋamba empeera yange eri mu ggulu. Nze ndi musajja musiramu naye bwe nsanga embizi eyeetuganjiwa njambula omuguwa oba bwe ngisanga efe ennyonta njiwa amazzi. Ne Museveni kamutwale ng'ekisolo ekyo kamuyambe muwe ku mazzi. Oyo yennyini ng'akolagana ne mutabani wo baagala kuyeekera oba baatandika dde okuyeekera. Bwe bulumbaganyo obukolebwa ku poliisi ne bakiteeka ku national unity platform. Bwe bulumbaganyo obujja bukolebwa ne babiteeka ku national unity platform. Era gwe sooka weebuuze lwaki kyaki tezimbibwa lwaki kyasigala kibangiriza eri si kyaki eno baalakisi.